Tubaza omulabi waffe omulungi wa MRU TV nga mu kaseera kano tuli mu kitundu kino eky'omulungujja nga tuzze okumanya engeri kasasiro gy'akosaamu abatuuze b'omu kitundu kino. Ekivundu ekiva mu kasasiro mulungujja kyeraliikiriza abatuuze b'omu kitundu kino. Bano bagamba nti kasasiro abasusseeko obungi wamu n'okubawunyirira, ekintu ekigenda okubaviirako endwadde eziva mu bujama. Obuzibu bwe tufuna nti ekivundu kifubutuka mu kasasiro olwo. Ne bw'oba oyitawo obuyisi n'owulira ngu yala kusasima busasiro, ekivundu kingi lwakuba nti SCA tetuyambye. Abatuuze bano bagamba nti bo ng'abazadde beeraliikirivu kubanga abaana baabwe bazannyira mu kasasiro ono nti n'abamu balonda mu sikulaapu. Abaana bato ogenda okulaba omwana nga addukana naye nga tomanyi nansuka, kumbe obuzibu buva kasasiro bwatumya wano okumpi. Wabula bagamba nti KCC yabateerawo kkaani omusuulwa kasasiro naye nti ntono nnyo tezibamala bo ng'ab'ekitundu. KCCA yo nga yo yatuleetera kkaani ziri eri otteeka kasasiro n'olwokuba nti ntono ate balwawo okumunona n'abanga balina musuula eno kuba naye bibimba ne biyiika. Bano bawanjagidde KCCA okubaggyawo kasasiro mu budde. Aba KCC batuyambe baleete emmotoka ya kasasiro erwawo okujja ne lwezze kale batugamba nti mukuŋŋanye kasasiro erwawo okutuuka. Singa KCCA esobola okuvayo n'etuyamba awo naffe tuba tujja kuba abayonjo naye kasasiro asusse. Nakano Ajimmai, MRU TV.